Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Jeno Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force w'enjogerera olwaleero kandiba nga kaweddemu ku mulundi guno, kandiba nga kaweddemu ng'ensonga ziri serious n'okusinga ki kimulowooza ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okusinziira ku lukunkumiro lw'abalooya okuva amawanga ag'enjawulo mu Africa bavuddeyo ne beegatta nga bagamba omuntu omu si ssaawa abeere nga anenyezebwa ng'oba ateekebwako accountability ku ebyo by'azze akola ggwe mukwano gwange. Naye bino byonna babyogedde nga amaaso bagatunuuliza Jeno Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mawulire si malungi wadde n'akamu n'ak'eddagala kandiba nga ku luno Jeno Muhoozi Kayini Lugaba kaweddemu. Kano yandiba nga yeekyabira dda akalimu amaggwa ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza era kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Nagamba nti ggwe agala otweyunga kukkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja, abali e Dubai, Qatar, Oman, US, UK, Canada, Nairobi, Kenya, mwena mbalamusizzaako nnyo, kimanyi mubeerako nnyo temuva ku mayengo gano aga UG Update TV. Baganda bange basharinga ne mulayikinga nammwe mbaagala nnyo, mwebale omulimu gw'omukola ogw'amaanyi ogw'obutaweera. Kaakati saagala kukulisaayo, tukimanyi bulungi nnyo Jeno Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force, enfunda nnyingi ezeekulungudde, azze akola post ku mikutu gye egya social media nga gyatiisatiisa si bannayuganda bokka bokka wabula n'amawanga agaliraanyeewo ssaako n'ageebunaayira. Azze akola board statements nnyingi nnyo ezikanga ezitiisa, provocatives zonna nga azza azipostinga ku bibanja bye ebya mukutu guno ogwa Twitter. Ku luno balooya okuva mu ggwanga erya Uganda, Kenya ssaako ne Tanzania nga bakulembeddwamu looya Andrew bagambye nti nno ke kaseera okuba nga omuntu omu ateekebwako accountability ku bino ebigenda mu maaso. Tugenda kutunuulira nsi yaffe ng'ewaba. Bagamba nti nno bo bakooye ebigambo ebivvoola n'okutiisatiisa ebiteeka entiisa mu bannayuganda ssaako n'amawanga ebya Jeno Muhoozi Kayini Lugaba byagenda mu maaso n'okupostinga ku mukutu gwe ogwa social media gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bagamba nti nno ebigambo bino ebya Jeno Muhoozi Kayini Lugaba si just nti biri careless nga bwe mukisuubira nti tebirina mulamwa nti oba just abiteekayo nga yeegayaazizza nti oba ng'avuddeko. Bagambye bino ensonga zino za ddala, zino ensonga ziinamu genuine thing, ziinamu ekinyusi, mwandibeera nga mmwe muziraba bulabi nga ziri awo naye ffe twazirabyemu dda ekinyusi. Ebyo byagenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa abantu ssaako n'eggwanga twabirabyemu ekinyusi. Bagamba nti nno gye buvuddeko Jeno Muhoozi Kayini Lugaba yavaayo n'agamba nti agenda kuba ng'asalako ekibuga Khartoum ekya Sudan abeere nga akikuba ku ttaka. Teyakoma okwo, n'avaayo n'agamba nti nno agenda kuba nga asalako Nairobi agiteeke wali ku ttaka n'amagye aga UPDF. Bino ebigambo statements ezo balooya bano kuzibasinzidde okuba nga bagattagatta. Bagambye nti nno statement zino zireetawo instability mu ggwanga, zireetawo obutale butebenkevu mu ggwanga Uganda ssaako n'amawanga agatuliraanye gagenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa. Go gawulira tegali seefu na bigambo bino era gali ku bunkenke ssaawa yonna Jeno Muhoozi Kayini Lugaba yandibalumba. Ate ne bagamba nti nno kiteekawo n'okuba nga kittattana ekitiibwa reputation y'eggwanga Uganda lyezimbye diplomatic relation Uganda gyezimbye n'amawanga gano ageebunaayira ssaako ne gano ag'okumulirwano ssaako n'okutiisatiisa amawanga western countries okugeza nga ba foreigners, ba white mercenaries. Ebyo byonna agamba byongera okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga nga Uganda ssaako n'okugiteeka ku bunkenke kubanga abo basajja kasita banyiiga eggwanga lyandifiirwanga ba investors. Jjukira naluli yavaayo n'agamba nti nno awadde essaawa mbalobe ennaku mbale okulaba nga ambassador wa America William Pope okuba nga yasibyemu dda ebibye
okukwata enguguze asobole okuba nga aviira ettaka lya Africa oba siki agende maaso n'okuwandiika apology emwetondera. Bino byonna bigezaako okuba nga biyisaamu amaaso eri abo ba diplomatic naddala abo aba investors abayingira mu Uganda mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati nno bano bagamba balooya nti nno okusinziirako ebigenda mu maaso tetugenda tutunuulira nga ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe Uganda ssaako n'abantu babeera mu nsi nga tebali stable olw'ebigambo ebigenda mu maaso n'okuba nga bibatiisatiisa n'okubasereteninga. Jjukira General Muhoozi Kainerugaba yakavaayo juzi n'agamba nti omunoonya omutwe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ka Bobi Wine nga temugulabako mumanye nti ogwo nja kuba namadde okukaggyako omutwe. Era mukanoonya nga temukalaba mumanye nti ako nakaggyeko dda omutwe. Teyakoma okwo n'agamba Dr. Kizza Besigye engeri ziri bbiri zokka zasobola okufulumamu ekkomera eiza ng'afulumira mu kkofini nga bamukubye amasasi oba bamutwala eggulu babeere nga bamutugumbula omuteeka kalabba. Ebigambo ebyo bwe bityo bwe kati bano bagambye nti nno tugenda mu East African community mutugenda okuba nga tumuloopa ebeereko kyekolera ensonga zino. Era option ey'okubiri gye balina yakugenda mu East African Court okulaba nga bateekayo ensonga zino balabe nti oba emisango gino gye bagenda okuteekayo ginaabeera gimenya amateeka ddala nga bwe giri. We batwe bagambye golowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange aliyo golowooza General Muhoozi Kainerugaba ku luno anaawona bano balooya abasatu okuva mu mawanga asatu okuva mu Uganda, Kenya ne Tanzania. Okuva mu Uganda, Kenya ne Tanzania ye ki ekibatanudde ennyo okubayo ne bayimirira ku magulu gaabwe ne basalawo nti nno ke kaseera babeere nga bakuba General Muhoozi Kainerugaba mu kkooti oba ne mu East African Community. Oza East African Community enaavaayo n'ekangavula General Muhoozi Kainerugaba singa ensonga enaazitunulamu nga zeetaagisa, oba kkooti eya East Africa gye bagenda okuba nga bateekamu emisango East African enaavaayo ne kangavula oba neesingisa General Muhoozi Kainerugaba omusango. Bino tubitunuulidde. Golowooza kya mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Nagambye gwe agala otuyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola okuba ng'oteeseganyaamu naffe ng'osobola okujja mu comment section. Mbagala nnyo baganda bange era mbagaliza ekiro ekirungi. Mweraba.